Nzize chipayo payo. Ngano kutawaza sitawaziza. Mutaginge mu. Taginga mona ne muna taginge munne mwembwa mwaba manyiro bwakabaka bwacha bazinga. Nzize chipayo payo. Ngano kutawaza sitawaziza. Mutaginge mu. Taginga mona ne muna taginge munne mwembwa mwaba manyiro bwakabaka bwacha bazinga. That is number 1 point. Nzize wano nina busungu nobumansuka nga kwebuli. Mutaginga bikuneme binnamwe. Abantu mbe muina stress nga mweta gagenda muri hub. Era ni sekutu kusaba kintu kimu. Kwata ali nisikino mtwale muri hub. Otherwise agenda kuocha. Oba kole ensobi nyingi. Obusungu bwayina alabika ina something. Tetumanyo bachichi. Gwani. Ayo musoga. Nze siri musoga. Naye techingana kumanya bwakabaka bwacha bazinga. Oba bwakabaka bwa bunyoro. Oba bwa bugwere. Kubanga I respect the region's leaders. Mulekerawo kutyobola abantu nga mutaddemu bwakabaka bw'abantu. Ojja kutakula olutalo oluli kumalawo n'abaana bonna akabondo kokonna nga n'endaayo erisanawo lwa kintu eki. Abo abasajja tebasaaga. Mulabire oyo pulesa taliddamu kuba na mirembe mu bulamu bwe bwonna bw'asigazza ku nsi. Tolowooza nti baamukubako baamukola ki? Taliddamu kuba na mirembe ajja komba eminyira ayonka amatako abeere ruzira aveeyo adde mu kinamwandu adde mu kifuufu bamuwase agwe ddalu paka lwalifa nga tazzemu kubeera na mirembe mu nsi lwakumanya bwakabaka bwa Buganda mu nsingo bwakya bazingo ofuga waggwe nga n'effango lyakulema n'owanulayo bendera n'abawagizi bawalanga mu baakulemerera mu nsingo bwakya bazinga simanyi businga gwani olwokuba muli enkola ne munyampira wagwa njagala omanye nti wagwa era kuva ku kutumanyira twakuyabako kupusinga nga tubadde tupusinga akabaala ako akalimu obujjo bw'entangawuzi nebino byomanyira obwakabaka bwakya bazinga gwe kivubuka gwe tolina kiddako bw'oba oli mu depression genda ozinali omukazi omukadde yagongobala amagulu twagambako abaka ku mukazi wadagaali ensanso y'owebisiraani buli omu abaseka amaliriza bw'atyo Sede chikulu kwebuza amagazini malo kwenyampya nebikuta omukka bizimba entumbi n'embuto nebirowooza n'agalo gyomanyiro bwakabaka bwakya bazinga gwani kirenzi gwo ina akamanyira katalina komo osala layini buli kaseera omanyira abantu va ku basoga nyoko bajja yakuona tomanyiyo va ku basoga bakuzaala eri lwamata buuza nyoko kitaawo tebakuzaalanga mu basoga tali muntu afaananga ggwe alinga engulume olina olinga ekiswa tofaanana basoga tobalinako wadde akalandira leave kya bazinga alone please bwebakutenda okudduka toyitawo okoma wakuba wana abantu ne bakubikira bikiro olw'obululu ne bakubikira bikiro olwaki obwakya abazinga bajja kukuloga ojja kumera ensekere gwe n'envunza zikulye ne ku maaso nga tomanyi bazitundule ogula bikwanso bimaleyo zikulume va ku bwakya abazinga bebimu ku bindeesa sinze sitawaziza toddemu okumanyira kyabazinga bwa busoga bw'oba tomumanyi olwaliro mumanye bamuyita nadyope ate bwe busirusiru bwo kubanga kikukakatako okumumanya nkube baki kikukakatako okumumanya ne President Museveni aba respectinga akulira eggwanga ino era tabamanyira even General Muhoozi are respectinga kyabazinga bwa busoga na mufumbo tali kubanoonya ate Saalongo mulamba singa ensakera zikuluma kisajja gwenda bagwata naaba kiregeko eri kijjudde ku mubiri bannange kisajja kino ekibi kimanyira mulimo kitunuliranga empuku y'amatako ate ne bakita tata ne bakibikirira buli omu akyogerako gwe kiwummenege gwe omumwe otunuliranga entuyo z'amatako va ku bwakabaka bwakya abazinga bw'oba tomanyi bwakabaka bwa busoga puluzi leave alone busoga you are not omusoga toli musoga tolibeera musoga bw'abasoga bazaala ekyomeneko ekifaanananga gwe ekimpemempeme ekidyofu ekidwangufu ekyadankana aye yiwe omudofu wadankana yiwe kiri awo kidwanguka toddamu gweva ku bwakabaka bwakya abazinga man don't joke with king wavu busoga akwetaga omumanyeko kigwe
Wumba ni wumbwa. Omuyisa muli wa makola. Olirave manya kyabazinga gwe. Bwe bigenda bifa bane bisigaza amazima nyuma ne birowooza nti bine byobugagga bitembeeya. Tonayiga na kuvuga gaali wekula bwekuluzi kutaka amaziga kugwemu manyiro bakabaka bakyabazinga gwani. Gwani. A son of a bastard. That's to be stuff. Nyoko watu yakubuli abasajja bayakuzalamu. Oliwa ebintu eri amata. Muddayo mutunde waraji. Nenye kumukame mwatemeranga embizi. Ndowooza embizi agenda ku mwe waraji bagenda ku bwongo mmwe. Ano parasala akumazize mmere. Nowooza afanda ala afande. Tonyonyolanga bajjala mu bafa batya. Mizimu gikumazeeko emirembe oli ku kyabazingo yasamirira. Gwe gubye okutafaananika gulinga ekiwundu. Bote wajja lipira Bobi Wine. Omwefaananya yingira mu style ze bakati nfunye side. Nyo. Buli kimoni kusimpa se. Standing nga omusajja nga bwoyima. Wamanyira kuwasa kugulya byabwerere. Kyabazinga tali mu level zo. Toddanga mu okumumanyira. Wadde okumulewo tewabakanga n'okumulota n'omulota yo omulota oli musoga. Ayo musoga. Singa batukana kirega amalo kino ekiduwofu kino ekidwangufu. Kyona kyadankana. Zasiga na kuwa usiku wana simanyi nkusike mbate banange kubanga bakutanze sikutya. Kumala sikutonyimiriranga. Sikutyako naka. Nga ndi kumazima. Lekera awo kumanya kyabazinga wa busoga. Tomuzanga mu kimwacha kye kijuda amakola wone binyo byakutalaga. Biringa bima byalwerwe. Mujje mukamwako. Ogenda kola ensabizo ole jusa gwe. Ne magombe jolo mulambo koteguli yumula. Funa bo manyiro balekero za press ayi wendusu. Onotero yuwe minyira. Onotero yuwe minyira ko. Bulenzi gwo sukuluma nawo ita wokoma. Omanyi basoga bameka bakuwagidde gwe mukuide muli kuchapatiza basoga zamba manyiri yako ali kuchapata ozimanyira. Omanyi abantu bali ku Rolex abakulide ku Rolex gwe yasamirira. Okosa abakozi bameka gwa tasana kusasula muntu wadde musasula wapama. Mwakula bikada mabena business mbizinde ku emoji simanyi ku emo because bitya mubi bebe sende zo nabena nko gata bicyayogera. Ni mata ne mibanyira. Tuza akechimwa wansa kye kifese kibi. Oba watome ataka nyoka ya kusindika wagwa kwa accident tula ko wansi va ku kyabazinga. Oli musajja mugogo fo mulungi omuzibo mu wavati. Omulangatira gwa busoga. Otasobya. Tawabulu atadibwamu. King of busoga. Mulekerawo okumanyiro bwa kabaka mmwe. Mukyali nebizibu basinka namwe. Muli mire kintu ekiri balakera mu bulago. Mulekerawo okutakula entalo ze mutasobola muve ku bantu. Mwesonyiwa abantu bannange. Mwesonyiwa abantu abamu mubaleke. Wakula entalo zosobola ne papalaso tobasobola. Yali akumazize mmere. Ozabate bamusiba bali bakowa. Bali bakweta mwa. Even sekugolebera naye kati. Tolowoza mbona ajja kumalya byonna. Oyimirira okuba abasirikale okoloti olebete. Dina Museveni alayiro ina fayiro zonga nnya. Soko male fayiro liko mudogo soko wakula entale endala. Wano mwatta omwana w'Embale. Ogaza region zonna ogenda oziwagula. Mbale wagijjako. Busogo ogijjeeko. Chovola ngense kufunziza katoli awo linga buwala ya muto. Oli kuchwa kabaka bwa kyabazingo bwagazaati obubanja toyagala kwogerwako toyagala gambibwako yagala kuwa na buwanyi tetugenda kuwa mwabata naba mwigeno kunaba mani munyirira abantu mwa ogezo kola era nyingi mbunyolo yonna ludda wa mutatabana b'abantu oyagala kuwagire kumpaka ukakyabazinga yakoze eki si muyimbi mbu agenda kutapinga masanya toyiliko wadde masanyalaze wadde volt same weight togalina wadde nononya kamu bucket ya nebono okola kyensobizo wazekola bakugamba ngoga goto wabulwa bannange ekisajja kino kitama
ogende werekeza no gamba wange owanga ate kyana kyaffe kiganda kyaffe akankole bwenti nze sirache nkwetagako ne nakolera ebingi mwansasula kumvuma mutima mulungi guno gunyenjeza gwe gunangisa ne baalayo nze sinywa mwenge okujjawo munsabize munyambula n'engato mutima mulungi gwe gunyenjeza mukakakamuyisizemu kampisemu as simple as that but I'm not a drunken sinywa mwenge sinywaki sirya makoola siwunyanga mmwe muwunya bubi musula katogo mwenna oyina buno obuntu obuyina ensekere obuyina bulina obusekere ku maaso mu bintu by'omanyire obwakabaka bwakyabazinga buveeko ojja kwetakulya olutalo oba oyagala otegera buuzako ekyali ekasese ate bw'oba olimu amagezi weetonde mumagezi oba oyesekwa kukwata kutwale weetonde mumagezi omanyi mukola ensobya no mu public ne mwetonde mu secrets mwagala osigala mbu muli gumite muki wano baali bakumaziza emmere ewa bajje nanze nakutaasa bajjo n'okujjako llo baali bakumaza emmere gwe kirenzi gwe oyise wookoma bw'oba oli mu depression bakutwale mu rehab tukimanya ebizibu olina bingi mupretendinga wano ku TikTok mulaga kirala buli muntu alaga number of people bali ku TikTok balaga kintu kyala nekyemuli ekituufu kyala enjaga jamu yatemunyera ku bwakabaka bwakyabazinga oba bwakabaka bwonna kabere bwabu ate bwakyabazinga obwana bwamu tebituta tukufira nako tukukolimira tukuloga tukunamira tukweyambulira sana ogenda bali mu round about mu masanganzira nenjigala misana kasito kwata ku corona dimwenda mutebi ngenda kulawunda about waine nebamba bisana omanye yange nganji bambyawo ebange ngoma yekikere nekunamira nofanga obutu tusawena ngoyenna musuna muve kuwakabaka bw'abantu abantu bagala obwakabaka bwabwe byaddala nga newo musalo bakufa oza lwaki president Museveni aba respectinga region leaders lwaki abakomyawo ebime bikumidde president Museveni mu ntebe kuzza ba region leaders nabatuza mu ntebe zaabo oza lwaki buli muyimbi anonya Katikiro ng'agenda okola concert buli muyimbi ajja lwaki anonya kabaka wa Buganda ne balaba Katikiro bamanya amasanyalaze kabaka gayina ne Katikiro gayina abo bayina obuyinza bwe babazaala nabo nga munne president Museveni si yabawa bazaalibwa n'obuyinza nga ne president Museveni kankwaye ekintu kimu kyokka mujjukira envunza za Busoga bagula buli ddagala ne balimalayo bagula buli kikwanso bagula buli kintu ekintu kyali eki kutuuza na depo yo ku ntebe kasaba mutuuzaako bepaba ensekere zijja kukuluma ggwe envunza zijja kukuluma n'akasolo kajjeko omutwe gujjeko envunza amagina bwe gati nageganiza bye bikaze bikadde bye bakaka bye bikuwasa ebyo bikubezaawo va ku bwakabaka bwonna oba bwa Bunyoro oba bwawa oba bwa Buganda oba bwa Busoga oba bwa Arua oba bwa Pakwaki oba obwakabaka bw'abantu mu respecting oba n'emirembe mitima entalo ze walwanye n'abali entalo zo mbane bafulufiga Katikiro azigiramu oba Ssaabasajja Kabaka entalo zo mbe n'abaana b'e Busoga chapati zabali zigiramu oba Kyabazinga agiramu luddawa Kyabazinga lwaki omuyingi mu musingo w'amaanyi manyi kyaga okulya makoola n'agokuyimira mu bbanga bw'omanyi Kyabazinga ayimirizaawo kyenkana ki omanye ensozi faninga Kyabazinga neziyimirizaawo omanye ebiyitira mu Kyabazinga ggwe oba mwogera bwogezi njagala okokolinga ku bakabaka ba Kyabazinga biki ebiyitiramu ebiyamba Uganda yonna as Uganda bannange bino ebikunemme bino ebintu ebyakulanga engulume fesi yakizimba katalo yinzo gaba bakitema mundu abikata bya lumonde dimbuka kyona kya majenjeke kya kuyiyiriza abasoga balungi tobanyina nga n'abasoga gwe njagala okwane ku bawala abasoga balabe bwe bazali beba zuwena abasoga bali n'abaana abalungi togezanga nomanya n'abaana babusoga gwe ife n'abalenzi babusoga balungi mbuza kwa bawasizamu ekizibu kyaba kikimu tebakuta akaboozi naye balungi tobamanyiranga tebakuta sex olina okuba nga oli emba oli bulungi
naye balina abaana abalungi njagala mbale bala bawala balungi wano bonna oba walinako ne Miss Uganda nga musoga oyo mwana gwe batwala Kyabazinga I think yali musoga abawala ba busoga balungi man gwolusana kuwasa musoga gwe ina ntabe wasa musoga webuze lwaki Uganda capital city of Uganda by the way yalinga eri busoga kyovola banga gunde ezo zonna zimuiribu jiri za soka yo busoga ozawacha abayindi bajja mu busoga busoga yali capital city of Uganda ya Samino jimanyira wana olwo musoma history zimanyira manyira bu bintu ono mwana mangambe kuina abenacho yali musoga mwene aye tomanirira busoga oba yenda kudwa nkukadangu kabibyo bana gendo dranka ne budanka ne bibyo mama njagala okola research y'abaana basoga amalwaliro gonna abantu basoma kyobona agama amalwaliro amasomero ago gamuyiribu jiri simanyi bichaga gabe agamaji agasomesa bano ba minister bonna bani gali busoga eyo kola research mu medical oleba doctors specialist doctors bonna basoga ngomanya basoga bomanyira the specialist doctors all doctors abali specialist basoga mwe bene ba nurses abali specialist basoga bene ate basoga tebayina nkwe abasoga tebayina nkwe bwakoba be abakobye be baba tienda abakobye baba tayenda omusoga tayina kumumanirira tebenda kubaginikira ngeze mpengere leave busoga alone todanga muno ginikira ku Kyabazinga amannyo zisize wano kuwe weta bwalange nange gakunyonyola sira nkunyonyola mukunyonyola ko kibadde mwagalo mwagazachi mwe mugabano butwa muzungana mwana wa nyoko ozazali bwanga gwe bali bajja bali special era bajja bali specialist bali kamanyi ga Katonda nga tegaba bwana president Museveni batonde ba mbuto za mababa nga bali special chovola nga bajja nendira va kuwa Kyabazinga osobola okukola ebintu byonna bikole de kubaka baka bwa busoga nkuvuddeko baddeko nkuddeko video ku video nja kumana gwa baka kakwenyere sigwa tunange kikere ekiri kumbata boboma lotunulo otya nja kukola video ku Kyabazinga nkukolere video nza sirumba mala numba gwa chiwemene kugwa chimpemepeme nza sirumba zino mesezo tebakuzaalayo tobafana na oli mubi wa agre oli balungi njagala omwana akola nalisinsi y'abasoga no benjogerako mwizo za mpana buwanyi beba zuwena ola bali common aba bebe kuru bali bwe panka na bakoba busoga ozamba ja kwagala abazali basoga ndokwa na yaleto no mwana ageno muso obaka akavuka kava banange sakibo swazi zazali ekimala wano likimani yakwe bikonde ebiringa nga byakumukumu ne tuswala ne twagumya ne twaginisa amannyo obwo kwentalo zota sobola gwani alwana n'oyo mwana kulevo ya zali lwaki respecting zali twala bintu byosobola kola business nyingi nnyo mirengo yosobola kola business nyingi nnyo lwaki ogena wano zali bakuba bikonde yali afudde namulaba afudde ate bwe kwayagana ne mu period nga tategedde bakuba nga ina na ne bakuba mukole ebintu oyo mukazi ajja kukukyawa wepamire bena mugeze kazali odde mu kirasi zo sobola bobo kyasobola okuwana ne sekadama mbwo muwa fight atalira de mu level ya Gudo kuba ne Gudo samukiza kulwana naye Gudo is class a training de ku level si level ya kariyo kimbo ndi mu nyumba nyinjija nyena kuba na yambala ndawe na pika busolo man okoze kyamanyi nnyo okukakanya zali gwe kalenzi gwe nga tomanyi nti omukakanya mungeri mu bendala ndi mukwano gwo nnyo you my brother but that is true think about it okoze era nyingi nayo oswaza nzali katagenda kwata ninga yo nonsense gwe pulima wagambe otya yenjogera ntaka omuntu atalina nakala ye gwotasana nakunnyonnyola ne Katonda wakubuuza nti pulima who's pulima gwonna kikazi gwe nkwagala mweyogerera nga akaaba oba bukadde bwe bukutawanya buli wayogera amanyo gaba kiba kyogena nkwafa amanyo gabalema kukola gegatunula amaaso galwala buzibu ki bwolina nze nkulispectinga kuba nga oli jjajja wange emyaka gy'olimu mingi okusinga natandika okulaba ng'oli wa bulako olinga entamu ezifumba mu lumbe
nali surprise nnyo okulaba ng'oli double color ate nsasa bakulabira mu futa singa bakulaba live oli wa red olinga zebra cross olinga no animal print oyina kakulu asomba abantu mutukola bubi mu abalina filters njagala ojeko mu original nganze wenja mu original ebizigo oba byakulungula oba wakola ki ebisambi birina ebigulumu biringa ebikata bya lumonde olinga zebra crossing wana basale lugudo bayitawo bati oyina mugaba alinga ebigudo byettinyinyi naye oyina bagaita batasima kudde sima gondo but ya oba walya mbizi oba nyamaki nogajaga woti dot singabo omwana mutango akoze bupupu bwe butobo bukatakata wano watono wano wanene wano babuita babata mu luzungu bubibu no bwe bukatakata abana bapa babuita bati anasobola okumbulya nti nasoma bukulu va ku Gloria leave Gloria alone. Gloria ali wabawe gali wango janywera walajiwe ne bawe jibafumba boba wulira nga nsambya kulumanyo ina akasolo gende okamuwe ndaba zerevo zo yagala oli mu bwana buto buno bukamula amaziga sex bumala kwekamula buno bumala empewo gendo muweko ajja kuzina ekirungi tabona mabaga na maso ali available gwo baba wulira ngo oli musajja ngo bagira nsambe nawe gendo muwe kumanyuma wali ule bulungi yatabola omukazi n'omusajja mwe najja bakolako services mulekerawo okutwasamira n'okumanyira mirembe kubanga mwagala views abalamukoze page mwayita mirembe beddings abalamukoze page mwayita mirembe Irene mukulizako bipeji byammwe abalamulemedde mu ntalo kubanga muziryamu mukola obuntu ono nave wa mirembe n'akyaza kasuku nanyonyola bwati n'akyaza simanya n'agende wa Simon mutobaana ng'emiranda jabbi kubate mwagala obuntu mutuyambe mutuze kugamwa abakazi mwenna abavuma mirembe batunulira bwenti tewali ali mu fumbo yatandikirako abalamuyina abaana bana basajja 7 abalamuyina obwana temanyi bakitabwe abalamuli amulinga ekoli okumatako abandi nekyemwe temukirina muli ku mirembe mwasamirira kumwenna ani yafumbirwa kumwenna ani ali gyasokera banyamwe gye babazaala gye mulimu kakasamwe bamazimu banyamwe bazala mbasajja bameka mutobaana ekyo mukisa omulungi omulenzi wali ate kyoto kyekibola nku emabega ne masa akuwa kyenkanyi wali tubamuwadde bomba mwagala kuba sponsoringa tujja basa sponsoringa mugende mumuweeko mulekerawo kutwasamira yasamira nolaba n'omukadde prima ayogera era badange obufumbo gwe bwalimu singa wekwaniye obwana butobo okwata bugendo kutulika bukabe obulinga ensanja bavu mwenna abatandika bibedding zimwenna kati muwala na mirembe mulina okwasamirira mwenna muli amulinga entuyoza amatako atete mutunda bibedding mwali mubiguza bani mirembe katanda bitandika biteka ku level biwa views mwali mubiguza baki kamera mwenyini mwali mwebikati mwe bamazi musasa na mulinga amaziga ekiddukano buli omwali wanavuyira ku mirembe kuba ina business ya bedding ate gwe kulamu nisagala kuvuma lekera ukabampane sala ngoli mukwano gwange sagala kuyingira ene sawa zokola challenge za nyimba oli musajja mukulu oganyo kwa wekitibwa I respect you because you love Devicom I love Devicom you love divorce matter I love divorce is my brother that's why I respect you ate wali mpade ku sente zera soko kulanga kulamu Japan nota bine bikaze ebyadi babine ebikadde bine biri ku bikutu ebirebe osobusoro obukulu obwadiba ninganze sikola nebe bukennemme that's why I respect you sigenda kogerako kwa Japan I respect you I give you respect that's why nkujja mu katogoleno ode oba mwantegera neto itawo okoma tukimanyi to wala lidi ya mirembe ne bawe bawalidi ali mukozi wo tukimanyi mukama amusitwa nage anakola amasepichi kwata ebintu byogende wali wegate n'ensambi otunde mirembe namugambe abalekere edduuka aisha kisinzi nga sympathy okwasa dikyakubye mwana wabendi unakuwa jolo nana mirembe yasibye ku police kikubye mwana wabendi kikubye customer kimusambye kidusa bweru kimire kiraga abantu mu kirungi nnyo mbwera baby njagala bategeza mirembe teyaddamu ebyo mugatega tambe mirembe yaddamu tasaa kuddamu eyembizi oyo mutemi mwembizi tasaa kumuddamu
Ovudde mu ndomazo kuba abantu. Odduse weterezo taddeko microphone. Osinkesi baze mu public nti oli mulungi nnyo. Kiraya nti gwe bakube yakute ku police kabalagala woza misango gyo. Obutambi lwaki obukulamu? Lwaki budisco obujjamu? Neka police noneza ati wayita mulungi nnyo. Ate kati oti akyo dduka ki? Mirembe si yakwa wabidde. Kiraya nti yakwa wabidde. Mirembe bamwise kola statement ngeye baddewo. Ere fujjo lyokola gojja kumaliriza bubi. Tolaba ngo ine ensanja avoyima. Mbuza akaba abazaba kuba abantu batemala gye bamaliriza. Nsambye mara ijja kubambya akakamanyiro. Oyo bwana gye wabukulu gwe wayiga. Kubanga agwa musendeza omukazi. Ojja kunzika ofumbidde bwedagali ensansa ndaba awasa. Ata ine yiye. Lwakuba kayimba kasulamu kalinga akobomi. Simanyi nti munaajamu. Mirembe yagenze ku meeting akiraya nti avudde Rwanda. Ayagala ebintu bingi ya milioni 47. Batulamulaga bikina material ki. Mirembe ayingira mu dduuka. Ayambuka waggulu ayagala okujja ekifaananyi. Mirembe yako wakasajja kono kalabo bulabi. Waliwo ekifaananyi kye kali katekaawo nga baliko babiri. Mirembe ayagala ekiwanulayo yejjeko. Kamukukira kamugwira kamukuba. Ne kamukuba wansi. Mirembe lwana kayimuka abakozi Mirembe bajja balwanako. Kiraya nagamba nayimuka jja ataase. Mukujja okutaasa kakuba Kiraya nti kamusamba. Ne bannaye kazina gwe no malo nsamba simanyi nakumanya kwanjagala kujja kaawo. Amono mayiwe njagala kujjaawo. Bwe kamaze okumukuba nga katereza nga kadduka wansi. Kamutege kati mu public kalagayo kirala. Kasikinga simba baby. Baby munywa ntomazi. Mukazi wange atatuma butumi. Mungambire mukazi wange alekera osasanya mukazi wate bamutumira. Kyasamya kiringa entaana. Lekera okuba mwana wabe ndigo okubanga enta. Ate njagala lumu okuba Mirembe akukaleko. Toyagalizanga muntu kinjagala akufeeko. Bode wale okuba na mukasa. Ewa Brunoke. Ku Freedom City. Namukasa katona akufeeko wakubanga babuloga munjogeddeko mungamba kimwe. Kalona kavuka mutemu kamanyi mpisambize kaina. Buli buloga yakuba babuloga nga 10 omwana atega nga babuloga na babuloga buli buloga amwe wakoze story gonjogera kota nze sa watu batega namukasadia mutide ku Freedom City awo. Ne unyana bibuloga bili kusaidia kile ekizina zina kino. Kalido Mirembe yabatandiseko. Oli bwonga ina wano. Wano waina wano. Ere fuje mbade mukola ku bakazi mugenda koma ku Mirembe. Ajja gugusa paka. Bye mufumbira bakazi magana divorce ne mutta abantu. Abakazi basirikira mayumba. Ne basirika n'obulumi. Ne bafira mu mayumba. Mirembe ojja muwulira. Wakuba atakubika. Bado muzina matako mwita musiyazi. Gwatanga na kiddako. Oyine bizibu kumala nyoko yalwala yadai nawe deo. Focusing ku nyoko Mirembe muleko omuntu agame nkuchaye nvaako ndeka. Lwaki mufirako bakuzala naye bago basokerako. Okuba omwana omukubanga akuba omusirusiro. Omwana ajja kudduka era saswa n'omukuba. N'omukuba n'okuba ne Kiraya nti. Kasa akuye munyarwanda tunabawulira. Anti okuba nnyo. Tolabanga babi BM ebe nabikola akola dobutambi wali eninze nabukulanga mu wali waluna. Okuye mwalo duse wansi weteze kamera wenna oli kubunke nkajja ajja yogera kuba yagala okutraininga kirenzi go yagala okutraininga naye agamba ogenda gejjusa bujja kucha kumachanga wejjusa trend nchukubulidde owoza mukyala wange mukyala wo bamukuba alosoti okunyonyola abantu wadde okuba waki Mirembe awo yabadaze kudduka liririe yabadajiridde gwe nagule motoka nosasana yakujjeko wadde 10 era njagala okulangira Uganda Police owekitibwa magambo kubira omulanga nkugamba bino Mirembe wafa wafuna obuzibu bwonna omulabe wali omunsambya eyali omuganzi we masikini yali ajja okufumbirwa Mirembe wafunira obuzibu bwonna kino eno space announcement ne bwafuna damage ne bwakolanga lwadde sanyiga abamulesa ali omunsambya
Msambia Uganda police wacho magambo tukugambye minister w'abavubuka balamu president Museveni president oganga mirembe wafunina enne crack kumbiribwe oba afudde oba baddechi oba kubida masasi omuntu amulondola aliogu nejo azza mugoberera emotoka emuyobe kwa mirembe agula te motoka manyi brandi javuga va kugwaje wewole eriko erimanyage gigogolinge kebere namba olabe eri ku zero balance bebe yazika bibenzo alio manyo musiwa jakosa so yanga abada sasule ndala yaguza iye mpya new brand kati uli otulika banange kyabukuse